Mukama yeebazibwe nnyo. Katonda omulungi agulumizibwe. Nkulamusizaako mukwano gwange ali eyo. Mukama yeebazibwe akukuumye ng'oli mulamu. Nate ne tutusinkana mu kaseera akafaanana bwe kati. Weewaawo Mukama mulungi, ekitiibwa n'ettendo bidde gy'ali. Mukama yeebazibwe. Mbaaniriza nate mu saaviisi yaffe ey'essaawa zino. Mukama atuwa ekisa buli lunaku okuba nga ate tugibaamu, ekitiibwa n'ettendo tubimuddiza. Amannya Kyambadde Farida azaakwanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tuwa Katonda ekitiibwa kubanga bulijjo ekisa kye kiba kijja. Era atugamba mu kitabo ky'Okungubaga 3 okuva ku 22 n'agamba nti kwe kusaasira kweffe obutamalwawo kubanga ekisa kye kiba kijja buli nkya. Twebaza Katonda olw'ekisa ekyo ekitujjira nga kijja buli nkya. Mukama yeebazibwe. Kale nno nkwanirizaako mu kaseera kano tugende ffenna mu maaso ga Mukama. Mbeebaza ababeerako, njagala kutumirako abantu bano wammanga katonotono ddala. Hali etukukiriza nga nkutumiddeko munnange ate ye mmomo simanyi gwe oba ngambe ntya nkutumidde atabulawo buli kaseera mu saaviisi eno notuwa ebyawandiikibwa n'okomentinga n'okusheyalinga. Nze nkimanyi nti osheyalinga mwana gwe sirekyo. Mukyala Maganda nkutumiddeko. Maria twatandise dda, simanyi gy'oli naye nga ke kaseera kano kennyini twatandise dda. Era tukoola abantu mwenna timujje tugende mu maaso mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Eno ye Mukama Afaayo Ministry International Church. Mukama yeebazibwe ekutuusaako puroguramu eno eya eddagala ly'omutima. Eddagala ery'omutima, kubanga omutima mulimba, gulwadde endwadde etawonyezeka, naye Mukama yasobola okugumanya. Ekirala Bayibuli ega nti bawonyezza ekiwundu ky'omuntu wange ekyokungulu naye nga munda wavundu. Omutima ebiseera ebisinga gwe gutereka ebyo ebivundu, gwe gubeeramu ebyo ebitasaana. Naye twebaza Katonda olw'ekigambo kye tufuna wano ku Mukama Afaayo Ministry kya mutima era kitukolamu omulimu mu linnya lya Yesu. Kale nnyongera okubaaniriza bannange. Mukama mulungi, batumidde mwenna abashayalinga message zaffe, abaziwuliriza. Mukama abawa omukisa. Amannya Kyambadde Farida, saagala weerabire nti yatuddewo wano okubaako n'ekigambo ate ekiva eri Katonda kye twanjagala tugabane mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Katusabe olw'ekigambo kye tugenda okuyiga. Taata omulungi ow'ekisa, nkwebaza olwaleero. Weebale kubanga wamaze dda okutuuka. Gwe bw'otuuka okola bikulu era okola binene. Weebale kubanga wamaze dda okulabisibwa gye tuli. Erinnya lyo ligulumizibwe era litenderezebwe. Omwoyo omutukuvu maamira ekifo kyonna buli muntu waatudde walabira puroguramu eno era wawulirira ebigambo bino era wajjidde mu saaviisi eno. Leka okubeerawo kubeere wamu naffe mu linnya lya Yesu. Twaniriza ekigambo okuva gy'oli. Twaniriza ekigambo kyo Mukama ekiwonyera ekisumulula. Leka kituwonye, leka kituwanguze, leka kituyiseewo ffe ng'abaana ba Katonda mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo Mukama waffe era omulokozi waffe. Ne tuddamu ne tugamba amiina. Waaw, Mukama mulungi. Olunaku lw'eggulo netuwaka kye yatukoze naye nja kutereera mu linnya lya Yesu. Olwaleero nateera twebaza Katonda kubanga ekisawo ekiri. Twayogedde dda nti kiba kijja buli nkya. Mukama yeebazibwe. Olunaku lw'eggulo netiwaka yattawaanyizaamu n'ebyaddala. Yattawaanyizaamu naye Mukama mulungi, bijja kutereera. Mukama yeebazibwe. Katuddeyo ku kigambo kyaffe olunaku lw'eggulo kye twali tutunuulidde. Olunaku olw'eggulo twasomye ekyawandiikibwa kyaffe kye twajje mu kitabo ky'Abasessaloniika ekyokubiri essuula 2 ne tuva ku lunyiriro lw'omusanvu. Wabaddewo ebigambo bino bye twali tuli mu kugabana nga tubyogerako ate twagala kumanya obuzito bwabyo naki kye bitegeeza gye tuli. Kikulu nnyo okutegeera ebyawandiikibwa kye bitegeeza. Ne tulemwa kuyitibwako. Mukama yeebazibwe. Ne tumanya n'ebiro n'ebiseera. Omanyi nalowooza nnyo ku kyawandiikibwa ekyogera ku eriyo okujja. Kiri awo mu Malaki. Kakati bwe baali ku lusozi Yesu n'afuusibwa mu maaso gaabwe awo. Bwe baali ku lusozi ng'atudde Yokaana, Peetero ne Yakobo. Eriya ne Musa ne bajja ne boogera naye. Kati bwe baali bakirya bava ku lusozi n'agamba
ne wabawe yamubuuza nti ki ekibagambisa abafalisaayo n'abawandiisi nti Musa alina okujja, n'abagamba azze, amaze okujja. Tebaamanya ngeri ki gy'agenda kujjamu. Balowooza agenda kutuukira mu yeekaalu yaabwe. Mukama yeebazibwe. Bo balowoozaamu kirabika agenda kutuukira we banamutengwe wali bo we basuubira. Kati olumu ebintu bya Katonda tubigeraageranya ku magezi gaffe, tubiteeka mu magezi agaffe ng'abantu, naye ng'atejjukira amagezi ge si ge gaffe, amakubo ge si makubo gaffe, ebirowoozo bye si birowoozo byaffe. Mukama yeebazibwe. Kati kibi nnyo okugeraageranya ebintu ebya Katonda ate n'obigeraageranya ng'okuteesaako bwekola ki bwe kuli. Mukama yeebazibwe. Oba nga gwe bw'olowooza nti birina kuba bwe biti. Kaakati no tulina okwegendereza n'okumanya ennyo ebyawandiikibwa. Owange si kulwa nga atuyitako, si kulwa nga yajja dda ne tutamanya, yajja dda mu nnyumba yo n'okwogera naawe ayogera okutereeza n'otomanya n'akuyitako. Mukama yeebazibwe. Kale twebaza Katonda. Tusoma ekitabo ky'Abasessaloniika. Twabadde mu 7, twabadde mu ssula 2 ekyokubiri 2 olunyiriri twavudde ku lwa 7 nga tutunula ekyama ky'obujeemu weekiri kifuga naye waliwo aziyiza tuusa lwalijjibwawo olwo omubi oli alyoka abikuke alyoka aviireyo ddala bulungi omubi oli. Mukama yeebazibwe. So nno ne tutunuulira olunyiriri olw'omwenda nga luga nti n'okujja kw'oyo kuli mu kukola kwa Setaani mu bubonero obw'obulimba n'ebyamagero eby'obulimba. Okujja kw'oyo kuli mu ebyo mu kukola kwa Setaani. Atuteeka okwegendereza ennyo biki bye tulaba bye tuwulira, naye ng'okusinga byonna twongere okunoonya Katonda n'okumugulira akadde. Mulokole otegeere Katonda gwe wakkiriza, nga si muntu agenda okutegeerera Katonda. Aleluuya. Noonya Katonda, weegulire akaseera, mumanye osobole okutegeera kikyayogera na kikyategeeza mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Katuddeyo mu Basessaloniika baffe eyo gye twabadde ekyokubiri essula 2. Katuddeyo sooke tumalirize ennyiriri ezo netiwaka ye yatusazeeko naye nga twabadde twagala tumalirize bulungi ennyiriri zino. Waawaawo twagamba we wati. Katuddire ddala ku lw'omusanvu. Olw'omusanvu lwogera bwe luti. Lugamba nti kubanga ne kaakano ekyama ky'obujeemu weekiri kikola, wabula kyokka aziyiza kaakano okutuusa lwalijjibwawo. Awo omujeemu oli n'alyoka abikkuka. Mukama waffe Yesu gw'alitta n'omukka ogw'omu kamwa ke, era gw'alizikiriza n'okulabisibwa kw'okujja kwe. Naye okujja kw'oyo kuli mu kukola kwa Setaani n'amaanyi gonna n'obubonero n'ebyamagero eby'obulimba n'okukyamya kwonna okutali kwa butuukirivu eri abo ababula, kubanga tebakkiriza kwagala mazima balyoke balokoke. Katonda kyeyava abasindikira okukyamya, okukolanga bakkirize eby'obulimba, bonna balyoke basalirwe omusango, abatakkiriza mazima naye abasanyukira obutali butuukirivu. Ekyo kyekyandiikwa kye twasomye ennaku leggulo. Tuwedde omukisa olwaliro okukiddamu olw'ensonga nti netiwaaka ennaku leggulo yavuddeko. N'ekyo kye twayagadde okuyiga mu kifo kino biriwo ebigambo nga 3. Njagala tubyogereko. Ekisookera ddala obujeemu weebuli, weegendereza obutakulya. Obujeemu kye ki? Kwe kutegeera Katonda nga bwe tusoma otegedde ky'olina okukola n'otakikola. Era bwe tusanga Samwiri ng'ayogera ne Sawulo ng'amugamba Katonda asanyukira ebiweebwayo ebyokwebwa okwenkana bw'asanyukira okugondera eddoboozi lye. Kubanga ekibi kino eky'obujeemu, ekibi eky'okujeema kyenkanira ddala eky'obusamize, ekibi eky'okujeemera Katonda. Kati ekyama ekyo ekiba weekiri nga kifuga, ffe twegendereza kireme kutulya, weegendereza kireme kuyingira. Mukama yeebazibwe. Naawe weekanga tokyasobola kuwulira kigambo kya Katonda n'okikola mu bulamba bwakyo. Ate ekyokusatu kyenjagala era tutunuulire wano eno, waliwo ennyiriri olw'omwenda n'olw'12. Mukama yeebazibwe nga lugamba nti naye okujja kw'oyo kuli mu kukola kwa Setaani, nga baleetayo n'obubonero n'ebyamagero nga bya bulimba. Kuli mu kukola kwe, kuli mu kukola okungi okwa Setaani. Mukama yeebazibwe. N'obubonero nga bwa bulimba n'ebyamagero nga bya bulimba.
nga bya bulimba. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Agambye nti naye okujja kw'oyo kuli mukola kwa Setaani n'amaanyi gonna n'obubonero n'ebyamagero eby'obulimba ebitali bya ddala gye biri bikolebwa iye. Abalimba gye bali iye, bayimiridde ng'abatuufu iye. Era bwe twali tusoma okubikkulirwa essuula 13 olunyiriri okuva ku 11 nga twogera kuki ku nsolo eyo Bayibuli eyogerwako eyo Bayibuli gyeyogerako. Katukisome ekyawandiikibwa ekyo bannange. Ku nsolo eyo Bayibuli gyeyogerako nti eva mu nsi, n'endaba ensolo ng'eva mu nsi ng'erina ki? Amayembe agafaanana, efaananira ddala omwana gw'endiga. Njagala okujjukiza bwe boogera ku mwana gw'endiga baba bategeeza Yesu, baba bategeeza omwana wa Katonda. Yesu ayitibwanga omwana gw'endiga. Era bwe tusanga nti ensolo eva endala, agamba n'endaba ensolo endala ng'eva mu nsi, era yalina amayembe 2 agafaanana ag'omwana gw'endiga, neeyogera ng'ogusota. Kati enjogera gye tuteekwa okwegendereza, naye ng'enfaanana abanga oyinza obutajawula. Kubanga n'ono engeri gy'akyogeddemu atulaze nti ejja, nsolo ejja, naye endabika yaayo omwana gwa ndiga. Era entunula yaayo ogamba y'oyo Yesu atuuse. Naye enjogera, kati nno nga tuteekwa okwegendereza enjogera, nga tetutunuulira bubonero na byamagero, naye nga tuwulira nnyo bye tuyiga ne bye tusomeseddwa n'ebyo bye batulaga nti bye bituufu, ddala bye bituliringiza eggulu. Tuleme okugoberera empewo, tuleme okugoberera ebitaliimu. Mukama yeebazibwe. Era wano watulaga nti ejja eyambadde ejja n'ensolo ejja eraga okufaanana omwana gw'endiga. Okufaanana olabyeko ebifaanagana naye nga kifaanana kino naye nga kino kye kituufu. Kati bwe kityo bwe kiri. Tunaamanya tutya ekituufu? Tunaamanya tutya? Katonda yamanya omulembe guno nti bwe guti bwe gulifaanana. Yatuwa ekisa ekyawula emyoyo. Mulokole yiga okwawula emyoyo, otambule ng'osobola okwawula emyoyo, nga togoberera bugoberezi by'amagero. Twogedde ku byamagero eby'obulimba nga bijja kubaawo birange okujja kwe, kubanga ajja. Mukama yeebazibwe. Kati tuteekwa okutambulira mu kumanya bikoleddwa nga si bye bitumalamu, naye nga twetaaga nnyo okumanya eggulu kye liteesa. Mukama yeebazibwe. Njagala kwogera ku bubonero n'ebyamagero eby'obulimba bikolebwa. Era bwe tweyongerayo ne tusoma ne tutuuka ku nnyiriri 13, lwongera ne lutugamba nti n'okola obubonero, neekola obubonero obunene era n'okussa omuliro okuva mu ggulu ku nsi mu maaso g'abantu, n'erimba abatuula ku nsi olw'obubonero bwe yaweebwa okukola mu maaso g'ensolo, ng'egamba abatuula ku nsi okukolera ensolo ekifaananyi ekirina ekiwundu eky'ekitala n'eba ennamu, neeweebwa okuwa ekifaananyi eky'ensolo, ekifaananyi eky'ensolo netiwaaka ezzeemu. Mukama yeebazibwe omulungi. Tukyagenda maaso weewaawo.